Kwaniriza nya Temples SRK Media bali kwera ngo tukwasaganya bulungi nnyo nze Sula Ssenyongo lunaku olwaliro subscribing liking following ate mwana tuoberenga ogoberera ensonga zonna nga bwe zitambula olwaliro. Nina story gye ndabye ebadde mu byabulamu olunaku olwaliro wowulira bino government oba ministry y'ebyobulamu yamaze okuleeta ebyuma era nebiteeka mu ddwaliro eri ekawempe eri abakyala abazaala ne babiteeka eyo ebyuma babireese papasiri. Wuliriza bulungi nnyo, papasiri kutereka mata agava mu mabere g'abakyala. Wabadde nga abakyala bamu ng'olusi mabere gayinza olwala nga tasobola kubeera ng'ayonsa mwana oba ng'akaana tekasobola kuyonka bbeere. Olusi batera mubamanja okugamba bamaama abo mwana mukamulira amata asobole okubeera nga tugamuwa. Kati ebyuma abakazi luli babadde bawa oba bubeera bufulaska oba bubeera butya nga mu bufunze tasobola gakuuma ne gasigala nga gakyali malamu omwana okuganya ku next session. Mulimu bano bamaama bambadde enzaala ate ndi bize nnyo akeera ku makya n'akamula amata n'agaleka ewaka oba omwana nga bamuwa amata ga nte. Kati ebyo byonna bazze kubimalayo naye wano wogenda okulabira tabbu. Amata ago temulaba nti abakazi abo bagakamula bukamuzi bagenda okubba amata ga kubanze kyemmanyi mu Uganda buli kimu kibbibwa. Amulageyo omusaayi guno mugulaba tuwayo gwa bwerere. Omusaayi obusaayi tuwayo gwa bwerere nakasira mu blood bank. Batotuuka emulago ne bagamba tetulina musaayi. Nga either you put in money okubeera nga oweebwa omusaayi naye ng'oledde gwe no badde ogaba gwa bwerere. Olwo bagamba gaba omusaayi bakuwa kaadi bw'oba otuusa ogwetaaga olagayo bulazi kaadi nobeera ng'ofuna omusaayi ogwo. Byonna bya kifere. Kati amata g'abakazi abo genda wulya bagamba nti nze amata gange baagabbye. Jjukira kikkirizibwa edda bana abakazi bye beekyankulanga n'asuula omwana oba najja n'amusuulira mujja we oba najja. Mulimu abakazi abamu nga baakulira ku mabeere ng'ate siga bamaama baabwe. Kisoboka. Oli n'ava n'akwasole n'agamba nze muwala wa gundi nze namuyonsa. Abamu amabeere baakamulanga makamule. Kati yo system baleese engeri ki y'okugapulizavinga. Mubadde mulaba bakwata nte zino ne bazikamula ne bakwata egundi embuzi. Ffe twanyawo ku mata g'embuzi. Wano mu Uganda abaana bamu tebamanyi nti embuzi bazikolamu amata, bazinywamu amata. But we've never tested amata agawooma nga Nido, Seriraaka. Ago gonna magaali mata ga mbuzi nga gava Kenya. Nga gava Kenya. Gasinga agenda okuwooma. Kati gwe lindo ogenda kuwulira wano nga waliwo factory etunda amata g'amabeere g'abakazi. Factory yo ng'etunda amata g'amabeere g'abakazi era nga gafuna olunyo kaladdeko ekifaananyi ky'ebbeere oba kisikirize oba kabebi. Kati n'abasajja abadde baagala okuyunga ku mata g'abakazi wano tufunidde chance tubeere nga naffe tweyagalako oba ontegeera. Ne bambi tubasaba temubba amata g'abaana abali mu ddwaliro eyo nga system bwe bagireese. Tusaba system eyo ekole bulunyo tusobole okutaasa obwana obwo obuto bubeera eyo. Kakati waliwo ayagala omulimu gw'okukama amata bagukuwe. Buli kintu ekijjawo kati ng'okukama amata g'abakazi. Maama ayinza obutasobola kwekama bulungi naye bakame badda kuwandiikayokko abakami. Ate nno kati ate awo ndabyewo job opportunity recruitment ey'aba n'akama. Omulimu ogwo singa guyitamu
bamumata emirimu gyegiraza okwe President Museveni akoze President akoze adake but anyway emirimu temugigaba mulinza okugera ate muli ku lutinge banna Kenya ng'abaana we bali wale asobola okukola emirimu gy'okukama batuleetere ku biwala ebinyarwanda tukame tukame ku byana ebinyarwanda ebinankola ebyo boy jangu oteeke iwano eno otherwise bannange naye newe kyekyo tuli kukwemala tuli ku SRK media tubaayo mpola mpola ne kukamala tubaayo mpola mpola bale newe ensonga yeyo ey'abakami kakati nga tuvudde ku bakami waliwo story gyendabye mbutuufu n'enkwatako nnyo story zino zirimu obubbi njagala ogiwulire bulungi story zino zirimu obubbi actually kantandike ku story mu ddwaliro ly'e Mubende kyekiri kye mbadde mbagamba ku nsonga y'amata kanjunge buyunzi lumu okubba amata neewuunya lwaki mu malwaliro ga gavumenti wabeerayo nnyo abasawo abafere waliwo omusawo gwe baakuta olunaku olwajjo nga amaze ebbanga nga bba abalwadde ababba atya ayambala ettaawo n'apoozinga ng'omusawo abakana ssente ayiya oluusi n'ababba nako amasimu ne kati poliisi yakamukwata naye weebuuze administration ey'eddwaliro eryo terina security emala tebalina kamera zimala tebalina nabo bennyini tebeemanyi ndowooza kikigambo ekituufu bo nga bo tebeemanyi abakozi gwe n'obeera ku dute n'obeerako n'omusawo naye nga tomumanyi gwe teweebuuzaako kibuzo naye ono ye yaani ono ye yaani eyababbira abafere kuba abasawo abaddala tebabaayo ye anse nyangu nti mu ddwaliro lya private abasawo abaddala babeerawo kuba waliwo akasente era ne bali aba gavumenti baddukayo ne bajja mu private private w'oba ozze ono omusawo gw'osanga akulabanga bizinensi okuggyako akasente kuva ku receptionist you are welcome ne bakukyajinga oge ne bakozesawo obutesiti bungi bw'okukamula akasente kati bya gavumenti engeri gye biri bya bwereere bigambibwa okuba ebyobwereere abasawo abaddala tebabeerawo abafere beeyungawo kitegeeza omufere n'omufere basisinkana ku mulimu kati buli omu abatayagala kubuuza munne bazootya waleero kiri abapoliisi abo tobalabangako nga abakuuma oli beekuba n'abakuuma ono nabo tebeemanyi uniform yebagatta actually kati story era eyunga wamu waliwo story efuluma ya mupoliisi waneeno yali akulira kamalula waneeno yali human resource commissioner of human resources in Uganda Police Edward Mugume has been charged with abuse of office and remanded to Luzira prison. He is accused along with Lillian bagamba nti bano already baali banyukadde emirimu gya Uganda Police but babadde bafuna omusaala oba ntegedde babadde bafuna omusaala era nga ne imagine ne poliisi yenyini nga temanyi nti bano banyuka dda kati kankubuuzi nze nfuna mba nkoze musango ki okusigala nga nfuna omusaala nga nawumula kuba sinze nsayininga ku misaala nono omulala wuno bamuyita Francis Oyet kitegeeza ye yakkiriza bukadde 2 anti kitegeeza wekiti they are ghost workers system beeyongeramu kati bano baasigalamu nga tebamanyi oba bali ku ghost oba baddala kati alina okukwatibwa si afuna ssente kuba ssente naawe zofuna sigozeewa wabeerawo permanent secretary baani abo be balina okukwata okuwa abantu abawummula bane mu kuwummula owandiika ebbaluwa ekuwummuza era n'ofuna replacement kati okwatira kyo omusala egusigala nga buki gwe ngamba nayingira office kye baba baagala naye ogaye ne bannayi sente ze muteerako zaaki weewawaabire
eno gavumenti esiima abayimbi ate zeeba abadde mu poliisi lwaki sirowooza nti esiimu mbuga yewe ebitaano nizo gamba gavumenti y'Omuseveni nnungi nalekera wadde okukola naye bakyansiima nakola bulungi byagamba muha kati ndowooza Mpuuga bw'alengera akasente akakuŋŋaanyizibwa muyandibadde yeewadde akasiimu singa yadde akyalimu NUP DF yayisa bamemba bayo okugiwayo akasente yo tesolowoozangayo wadde teri ayinza besigatabayo kasente baleka bagumu mu byensimbi ati wava mu DP obugumu bwa DP obumanyi anyway tufeeyo nnyo ku mirimu gye tukola nalabye n'oyo omukazi gwe bakyaji owa Human Resource wa Civil Aviation Authority era ne bamukyajinga nti afiiriza government sente obukadde 14 lwa butokola update ya bakozi ba Civil Aviation teyakola update sente nesigala nga zigenda ku accounts enkyamu naye oyo bakugambyeko obukadde 14 naye oleda ate waliwo abakuba billions mu Civil Aviation Authority mu mwennyini kati bagenza okukola okunoonyereza nga waliwo sente ate abafuna omusaala gwa Civil Aviation Authority ate abo bali eno ku mubuzi ne twebuuza bakola ku mubuzi ne mu Civil Aviation Authority oba lumundu alaba nga banoonyereza mu kakiiko nga waliyo hospital eyo mu West erinnya hospital gye liri kati hospital ng'efuna funding naye nga yo yennyini teriiyo ng'eddwaliro teririiyo katugambe nti Kironde Health Center for teriiyo naye ng'efuna funding budget mweri erinagikulira erina ambulance erina buli kimu ng'akasente ako kalina akawunti kwekalaga naye nga ekifo tekiriiyo kati kye baazuulako obuzuuzi kikulaga nti oli abba sente eziddukanya eddwaliro n'azibba nabba ez'abannansi abawandiikibwa okuba nti bakolamu eyo hospital n'azibba nabba ez'aba inspector abagenda olikebera n'azibba nabba n'ambulance gye basindikayo n'eddagala kwegamba omuntu atekawo akantu ke nti weekali bakayita health center something ministry ng'ekaweerezaamu ssente tebatuukayo jukira bino ebintu ekizibu nawe wakati ya Uganda mukulu Uganda wosanga ba inspector abakubira be bagenda okuinspectinga kunagamba why nzijeyo okujiyo nesina na mafuta mbulira ku kino kati ye ale ne bamutipinga nayo kati ate ye nasayininga mafuta mbu yavuze akakaddo genda okukola supervision ngate yagenze nganoli gwe ba supervisinga ko yaweereza sente ndo why tonvaamu kati inspector nabanga yabadde wakawe nakuba akawumbi kosasi si erondole emirimu gya government na biki gwe wali olabeko kosasi nga balina gwe babuuza ebibuuzo nga biddamu butuufu nze ndaba buli gwe balaga aba yalemeddwa Uganda Police yagula ennyonyi esobola kubuuka kuva Ntebe kujja Kololo terina walala weesobola kulandinga lwaki tetulina bisaawe bya nnyonyi mu Uganda naye ate bayabuuza yali mwanga Kiwumi n'abuuza who ordered this procurement kiringa okusanga omuntu ng'ali mu magye ga Uganda katugamba akola classified budget n'akugamba mbu yagula submarine nga Uganda terina nnyanja zisobola kutambulira mu submarine kitegeeza ye aba yali enjawulo mu kugula ekintu ekintu ekyo kisigala tekikola nga naye kifuna maintenance fee ne service na biki naye nga can't be used. Kakati obukiiko buno bukoma mu parliament bwokka tebusobola kufulumako bweru ne baganda y'abange eddwaliro nga bwodiri bwogambye nti eddwaliro hospital nga gyeriri tebatuukako ku bitundu ne baga tuzivuge zigende tulabe anti we bazuulira nti teririyo ng'erinnya lye eririyo obukiiko ekisinza okunnuma ku gavumenti ya Uganda okimanya akakiiko ka parliament ako kali useless nnyo nti bwe kamala okuzuula emivuyo tewali gwe basiba yiba baba balina kukola ki kazuula buzuuzi ne kagamba gavumenti kalate gavumenti IGG alina kukola ki kuzuula buzuuzi tasiba mbwazuula kati bazuula abbye billioni 4 ne bamukwasa poliisi omusaala nga waliwo afune emitwalo 25 kwaka bazuula kubuulira Museveni nti ono yabbalina kalayo Museveni ayagala nnyo abantu abakoze emisango
omanyi lwaki bwakubaako ne fayiro kiba kitegeezezza nti toli mulyamu lukwe ojja tambulira ku ntolize era Museveni tayinza kunyiga nti wabbya akawumbi akateeka wano wabbya akawumbi mwami nsiri n'akateekaawo nakulinda olunaku lw'oligamba kyekiri kyeyagamba nti temubatulugunya nnyo bajja kudduka bagende bazisiga ebweru kasita bazibba ne bazisiga wano ako kayiseemu iso simanyiyo omuntu akolala Museveni atabbye bonna babbye taliyo bw'oba oyagala okukola naye sooka obbeera kati gwe ekikubeeza eno nga tokola naye tolina kyobba naye gwe bbayawo oluguudo afuye oluguudo namba ajja kuba minisita male neefule nti nvumanye aba oppositioni njiwawo omubiri kati womala okubba oba kyaliiwo era Museveni ayagala nnyo ababbi gwe tolaba nti buli babbi abasibiddwa baba balina ekifaananyi naye ewamma baba baliko mu gurupu foto naye oba yabagamba nti kati ngenda kuteera wano bino bigenda kuba mu lediyo mu ggwanga ki ggwanga ya Uganda mulabisemu nabbi omukazi mwebigenda ozanyira nabbi omukazi agati awo zino essaawa abasitegeera naye naye ali bize bigenda kuba mu Afirika abadde ava Egypt alina ka vidiyo akatambula bamuwadde ekyokunywa nakiganaga n'alaga nti ali bulungi negamba yiyi omuzayi tanywedde na bugenyi tayagala bugenyi oba onofuga abantu obulungi kyolina osooka okuvaako mu Afirika kwekulya ofa enjala andi bagamba akafa omukkuto omwemeseka mukkuto wakiri ofa enjala naye nga tolidde mu Afirika tebalya ebibeera eri mu bazungu gye balya ne banywa obukya naye oli mukulembeze munne bwe kasitoba mu Afirika tebalyayo era tokyalanga mwana wange n'ogenda mu Afirika n'olya ku bugenyi tebalyayo nawulira ekya North Korea mu kigenda ne toyiwakyo sikulanga bababbiwe mulaba wano abaana b'amawulire oluyingira conferences ezimu nga batandikirawo okunywa bukyayi n'okulya ebintu by'abaana abafuzi babirya nga bakolera mu Afirika muno mu Uganda muno nawono babadde ku parliament eyo simanyi mu Uganda naye mu Afirika nze manyi mu Afirika Uganda eri mu Afirika tebalya abaana anyway tetugenda kubeera mpozi nga ate ensukkawo wano eno tubasaba mubeere nga mwetereza bulungi nnyo buli omu gwe kikwatako twogeddeko bwogezi mwetereze twogedde bya Afirika si bya Uganda twogedde bya Afirika twogedde ku bye Uganda batulekere ddala era tetubalinako obuzibu ab'Uganda b'Uganda mukole nga bwe mwagala naye Abafirika badda mukendeezeeko kale mbeere bulungi mweraba